Abaana abawala wadde beeyongedde okukola obulungi bakyali batono nnyo. Okusinziira ku kalenda ya Minisitule y'Ebyenjigiriza n'Ebyemizannyo wano mu ggwanga, omwezi ogw'E12 mwezi ogukolebwamu ebigezo by'abayizi abali mu bibiina eby'akamalirizo okuli ekibiina eky'omusanvu, siniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga. Kaweefube w'okuteekerateekera abayizi atandikira ddala ku ntandikwa y'omwezi ogwokuna, nga wano abayizi bawandiisibwa eri ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuteekateeka ebigezo bino ekya Uganda National Examinations Board. Wabula olw'ekirwadde ki COVID-19 ekyasingako ensi yonna kyawaliriza omukulembeze w'eggwanga lino Gen. Yoweri Kaguta Museveni okulagira amasomero okugira nga gaggalawo okwewala okusaasaanya ekirwadde kino, nga kino kyaliwo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokusatu omwaka 2020. Okuggala amasomero kyaviirako okuyimiriza enteekateeka y'okuwandiisa abayizi eri ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'ebigezo. Wakati mu muggalo ekitongole ky'ebigezo kyawalirizibwa okukunga amasomero okweyambisa emitimbagano okuwandiisa abayizi. Tetusobola kuwandiisa abaana bayizi bulungi nga tebaliyo ku ssomero. Fine tuna online registration gye tukozesa era bulijjo gye bajje bakozesa, naye twetaaga abayizi okulaba nga baverifyinga information yaabwe. Ng'enteekateeka eno egenda mu maaso waliwo abataagisanyukira omwali bannabyanjigiriza n'abazadde, anti waliwo amasomero agagufuula omuze okunyagirako abazadde ssente. Buli ssomero lirina poto ku website yaffe, so kati n'omuyizi kabeere private student alina okufuna center gya registeringira under, kati eri essomero lyerigenda ku poto yaffe, bagenda ku website yaffe through their poto no registering abaana abo. So ffe tunange tunza gamba bazadde mu tesi twali tufuna individual money za mwana omukoomu nedda tulagana n'amasomero nga centers. Wano ekitongole ky'ebyebigezo kyawaliriza okuyimiriza kaweefube ono mu bunnambiro. Wano omwogezi w'ekitongole kino Jennifer Kalule kwe kusaba abazadde obutakkiriza kumala gabbibwa masomero nga beesigama ku mbeera y'ekirwadde n'omuggalo. Abazadde mwenna gye muli n'abayizi twagala obbakakasa tewaba n'omu akusaba ssente za online registration. Abakandidates bagenda ku registeringa ng'amasomero gazzeemu ng'amasomero gaguddwawo. Jennifer Kalule agamba enteekateeka y'ebigezo omwaka guno ekoseddwa, wabula akakasa nti kakibe ki ebigezo byakubeerayo. Twakola kye tuyita business continuity plan nga tuplaninga nti singa lockdown ebeera ya mwezi gumu, singa ya myezi 2, singa ya myezi 3, tukola tutya ne phasing out our plan. So we have a clear plan nti lockdown okay, ya myezi 2 tugenda kola tutya, emyezi 3 tugenda kola tutya, okulaba nti no under whatever circumstances we shall be able to deliver exams. Omuggalo bwe gwayongezebwayo omulundi ogwokubiri, Minisitule y'Ebyenjigiriza n'Ebyemizannyo yatandika enkola ey'okusomeseza abayizi ku mitimbagano ne leediyo kw'ogatta n'okubafunira ebyokusomebwa ebyagabibwa okwetooloola eggwanga lyonna. Wambewo Isaac ne Masaba Robert nga bano basomesa ba primary era nga bamu ku bali ku nteekateeka y'okusomesa kuno nga bayita ku mikutu gya UBC gyonna omuli leediyo ne TV. Naye embeera eno y'obulwadde buno ssenyiga ono omukambwe yatuleetedde ebintu bingi nnyo ebyokuyiga era ne tugenda ku TV twali tetukyetegekedde bulungi, naye okusooka twakitya kubanga abasomesa abamu twali tetusomesangako ku TV n'abaana baffe ku TV tebagisomerangako. Bo bamanyi nti TV olina okulaba katuuni, olina okulaba obuzannyo, olina okulaba comedy, naye ate balabawo abasomesa. Bano abaana instead of kuba nti batudde ewaka bali mu kuzannya, kati babadde nga bali engaged nti abaana ab'omu bibuga bo bafunyemu nnyo okusinga ab'omu byalo. Enteekateeka y'okusomeseza ku TV ne leediyo buli muntu agiraba lulwe okuli abasomesa, abayizi kw'ossa n'abazadde. Radio olumu oyinza okubaawo amasannyalaze ne gagenda nga totegedde, oba ng'olina w'otategedde n'ogamba kankubeyo essimu n'osanga jjaamu. Singa mathematics babaleetedde mu mathematics bano okutandikira ku P.4 paka ku P.7 then nayo ne babaleetera mu English. Naye kati ekizibu ekiriwo byonna babireese mu Luzungu. Abazadde tebakyasobola banne tebakyalina ssente zigula manda. Abantu balookingiddwa waka kati ssente azigyewa. Zi radio ne zi TV zididde abasomesa abali mu masomero aga waggulu be bagenda ku zi radio ne basomesa. Naye nga omulimu gwabwe gwakuwalabula buwalabuzi omwana era asigala talina kyafunye. Bitono nnyo abaana bye bafunye. N'abazadde bennyini nabo
oluusi bwe tubadde tulowooza nti bayinza okuba nga bayogerayo era abaana batule n'abaana oluusi babayambe naye abasinga obungi abo si basomesa bitono nnyo bye bamanyi. Mu kunoonyereza kwaffe tukizudde nti abayizi abaliko obulemu balekeddwa nnyo emabega mu nteekateeka eno newankubadde ng'abasinga obungi beeraliikirivu olw'ebigezo by'omwaka guno wabula omusomesa wa Mbewo Isaac ne Masaba Robert babiraba bulala. UNEB ensetinga gye setingamu ebibuuzo tesetinga bibuuzo bya mwana wa P7 wabula ebisetinga omwana ava mu primary agende mu secondary. Kati ensetinga eno UNEB esetinga ng'evira ddala ku waake omwana gye yasoma mu kibiina ekisooka mu P1 paka mu P7 kiraasi ezo zonna egenda ng'ejjayoko waaka neyo setting abaana. So bino babijja mabega syllabus bebadde ekola ki bwezinga etambula nti omwana owa senior 4 suubira ekibuuzo kuva mu senior 1 paka mu senior 4 ate n'ebiseera ebisinga UNEB eset kati nga P7 waaka asinga obungi percentage nga 95 waaka wa wansi ebibiina bino ebya wansi kitegeeza nti kusinziira ku mbeera eyo nti performance oba okukola ebibuuzo amino okuyita kw'abaana kujja kuddiramu katono naye kijja kweyoleka lunye nti abaana bajja kuyiteera naye of course omutindo gujja kuba nga gwa bulijjo. Waliwo n'abazze batuukira ab'ekitongole ky'ebyenjigiriza okulaba nga bajjawo ebigezo by'omwaka guno ekintu Jennifer Kalule kyagamba nti tekijja kusoboka. Bw'ati asabye abayizi okweyambisa omukisa gwonna oguteereddwawo gavumenti okulaba nga basoma. Ebibuuzo bijja kubeerayo. Eyo worst case scenario tetunabala kugituukako nga UNEB naye tukkiriza Mukama the way the trend is going even for this country tukkiriza Mukama nti kijja kwenga begambe ffe tulina continuity plan. Actually continuity plan yaffe it stretches up till even August. Try tugamba in case the lockdown goes down up till August we have a plan of making sure nti newebanga lockdown yeyongeddeyo paka mu August how would we conduct still within the Ministry of Education naye nga twagala okukakasa abayizi temweraliikirira ebigezo byammwe mujja kubikola kyemulina okukola kaakati mulabe nga musoma. Ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga ekya UNEB kyatandikibwa mu mwaka gwa 1983. Kino kivunaanyizibwa ku kutegeka ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu biyite PLE, siniya ey'okuna biyite UCE ne siniya ey'omukaaga biyite USCE. Newankubadde nga wazze wabeerawo akalembereza mu kukendeeza ku muggalo ogwateekebwawo olw'ekirwadde kya COVID-19. Amasomero tegamanyi ddi lwe ganaggulwawo.